Ejema yafabirwa debye bamutabusi good bamutabusi yaleka nze mwana wo munsiko obaza kirana mwe ebiri mama wange simugato ani yaramanyi nti Bobo Wine tutumuka aliba muganzi mu bantu kwenkanida naye oli omusajja akulaga ono tasobola alimba ajja kufuga Bobo Wine mufuzi Kagame yangamba kubanga yakuba nesimu ngakubira generali yayogera bigambo binu wamanga yangamba nti Ivan sanyusunyo okulaba naye atwegera mu Nyarwanda nambuza olwo yagala kubera Uganda obalwa okutega nti nembaga yabadde mbi nnyo nawadde lanzi kopolo wawano tiyalabiseeyo naye nga basamu kuteesa bagenda ne basimenti ng'ebijja samu kuteesa nga wandi mulese samu kuteesa nga ine entondo omanyi omwogeraka anti yankubadde ine entondo naye mu Nyarwanda yande badde nga presentinga president Museveni muchwezi oyo rubereza muchwezi naye General Salale kwa akabuuza Kagame samuraba yali China ebiseera ebyo naye yatikwa obubaka ku minister we External Affairs bamita Major General Nzabanita Francis Kagame okwogera nti abana barwejema bali mu Uganda akimanyi kwanga nze Kagame yampita songa ki ebagana kubera mu nsi yamwe nze ne mugamba muzeyi wange nze kumanyinga muzeyi wange oli mwana mukulu ine birowoozo bye nange ine birowoozo byange nze nsaze okubera ne mama naye nga takimanyi story tugimanyi lwaki okubera Rwanda pamana yebiseere byo Muganda wa ono jene yandi badde nga nkwata yako nga nsoma yandi badde nga mpushinga yagamba kyakoze kikoze kimala nandi bande ga mpitawa kubanga nakugambye wale mabega nti ebitibwa bikoma ko bwa abafudde mazeno namanyi kikomaawo bakoma kuleta bandi za maje bakoma kuleta kwambala mayinja nga ne kesi ya beyi kikomaawo twajuze nga bazi karoketi Major General obadde bagamba nti emporogoma ye Mogadishu kati byakomaawo okimanyi nti President Museveni katolwale baawula nti Ivan olwaleero kale bakimati mwana wa General bakimanyi nene bagamba nti Ivan mutabanye wa Rwejema yasimbye emundu yasimbye kampu